mu parliament neyewola ng'eyagala sasula abantu nga Pineti neyewola ng'eyagala kuwa kampani nga Logo neyewola ng'awa abantu sikinoma batamanyikiddwa naye okujja baleete ennambika engeri gye bagenda sasulamu abasomesa aba arts kitutwalidde okuba nti bwekasera tujjayo tuyomba bwe tuddayo bwe beewunaganya kati minisita azze nga ayogera bogezi twateesezza ne bali baddeyo boogere ne bali kati biki byatugambye olwo bali awo bawammanja buwammanja byakuddamu naye ng'abasomesa babaze ebbanga nga beekalakaasa tebafiibwako twagala puroguramu erikkiriya gavumenti ejje minisitule education egyegambe abasomesa bali 10,000 tugenda boogera miliyoni 3 kyebala bwebazi nti financial ya etandikwe bwotwala okuva kati ebulako emyezi bwe giti ne mu financial ya eddako bakiteeke mu budget manye nti buli musomesa ayogeddwako miliyoni 2 oba 3 kibakkiriya byetwagala okudisikassingako sibagamba tuteeseza nabo teboogera ku figures kuba omuwendo gw'abasomesa gumanyikiddwa ate waliwo ekizibu ekirala bambi wakati w'okuba nti abasomesa ba arts bafuna ntono mayindi yo abasomesa abahead masters babahead teachers abakulembezemu amasomero ne badebuti abasinga babajja nnyo masomo ga arts kati bangi bahead teacher bagamba nti afuna sente ntino okusinga abasomesa be kubanga abasomesa aba science bafuna nnyingiko omusomesa wa arts afuna ntono ne waba head teacher osigala ku enzo nabo bakomplaininga that's why performance n'okufaayo ku masomero kukendedde n'abasomesa bahead teachers bagamba tugenda ku design nga tubiveemu kati essomero lisigale nga terina alikulembera bonna bafuuke basomesa kubanga omusomesa waba wa science afuna kinene twagala ne ba head teachers bafiibweko okwongezebwa kuba tebalina nsako bamala nga ba head teachers wabakulembeze ab'amasomero ate ekyokubiri abasomesa ba arts bamanyikiddwa twagala ministry ejenga egambo linga omanyi nti abasomesa bali mutwalo gumu jangu tugambe tugenda bwongeza ssente bweziti Uganda erimu ssente ne obuli bw'enguzi okuwuutanya n'obutafaayo ku muntu wa bulijjo twagala okivumira n'okudimandinga bwe twagala gavumenti ejenge tuwafiga nti abasomesa mubongeza mmeka era tuzeebala bwebazi financial ya bwe baba bakyalinde ejja banonye ennongooso zanga zakwongeza misaala gy'abasomesa si kudda okuwannanya otherwise abasomesa mu aba arts tulina mmwe tuyimiridde nammwe kyewunyisa nti palamenti yonna abasinga mu maaso ma arts bannaye tulina abasayansi batono ate ekyokubiri birazewo ayambadde engoye ayambadde biki abantu basoma amasomo ag'enjawulo ge gayambako okubeerawo kw'abannayuganda n'okubeerawo kw'abaana abantu so kyannaku nnyo kyakubiri obubbi bw'ettaka mu KCCA